Yala ni mayanja oyo. Basajja bali mu parliament. Waone Lutamaguzi. Omusajja ali controversial. Akuba bukiramu. Nenga mwebale nnyo okubanga mutuuliza. Yonna gye musinze okubanga mutuuliza. Tubaagala nnyo, atubaagalira ddala. Masi. Ensonga ya Bank of Uganda nebuzaabuza. Kuba abakulu bababuuza sente lwaki mwazisindika eyo. Ate abakulu balinga abaava ku ministry bye yabalagira. Mu kusooka baatugamba nti before okusindika sente ezo Ministry ya Finance erina okubawa olukusa. Kati banka eyisawo ennaku 2 ng'esindikidde Ministry ya Finance verifying. Owa Ministry egamba nti baalwawo ku verifying. Ate bano aba banka bo ne basindika. Kyeneewunya nti lwaki tebasooka kulinda Ministry oba oli awo verifying zino banka ezaweebwa sente. Nga statements oba osanga ezasooka okukolebwa ze twandigendeddeko hacking anti bo we bakireeta we batyo naffe kye twandigendeddeko nti baji hacking bayinza okuboleetawo tewali hacking mu bank of Uganda ekituufu teriiwo kuno kusindika ezo sente bwe ziba nga zaatwalibwa butali babantu ba munda omuntu bw'aba nga ayandireese statement eyegamba nti bahakinga kireeta insecurities mu ggwanga oba abantu bonna balogamba kijja kitya abantu ne bakibeera nga bakyemulugunyaako basalawo ndowooza bakyuse statements bagamba kyali bwe kiti bagambe nti bakikola mu bugenderevu bo bye baagala kale otulaga nawakubadde bisobola okuba nga si we biri bayagala bantu balemettwala kiri nti bahakinga ne bakyusa statements nti sente zino zasindikiddwa mu buki mu bukyamu naye ng'ekintu ekyo si kituufu yadde kuba kati ogamba otya statements zikyukakyuka omuntu y'omu kyogamba eyakugamba information eyo bagye wagijja yalinga si ntuufu gwe oba olaba ku mutindo gwa banka enkulu ye Uganda tekisobokerako okubanga kisoboka ekyo tekisobokerako naye ng'ate kyasoboka oba olaba ogenze ka mobile money tovaawo nga buli kimu tekiri confirmed ate ng'eba transaction ya mulundi gumu naye ate olwo zino sente oba transaction ya mutwalo ate zino sente ziyita mu process ez'enjawulo nga sigamba nti kale ensobi njikoze oba mugendeddemu kano balina okukonfaminga ewantu w'emirundi egiwerako. Matiya tugambe nti abakulu baneeno bali mu kutuzanyira ku bwongo nti akasente k'Abannayuganda oba oli awo be bakalina akasente baakabba. Ekisooka basooka balete Kasayija mu kakiiko minisita ate yatera okwogira amaku mazima kubanga Kasayija banamuleta mu kakiiko asooka annyonnyole kiki ekimutwala ku midiya sente okugamba nti baatuwakinze naye sente tujja zifuna ate kati ne bajja mu kakiiko nga bagamba nti sente twazisindika Ministry of Finance ngega nti gwe basindikira sente ffe tetulabako authorization aba Bank of Uganda kati amazima tegaaliwo mu statements zonna tekisooka ekyokubiri Bank of Uganda ne Ministry ya Finance balina okukimanya nti sente ze balina si zaabwe za bannayuganda abawa omusolo naye mu statement zonna ezikoleddwa okuva bino ebyatuukawo kuba mu kusooka bagamba wadde bino weebire ebyokuhakinga kigambibwa nti ebadde inside job munda mu Bank of Uganda abikolebwa abakola mu Bank of Uganda bandibanga ebakinze system ne batwala sente kati akakiiko ka parliament akakosase ko kakologwako naye ekituufu kiri nti ffe nga bannayuganda tetumanyi kituufu kyeki ku kino ekiriwo kuba statement gye tugenda okutwala mu bino byonna Bank of Uganda bagihakinga sente batwala za bwereere kati kitegeeza nti mu ministry ne mu bitongole ebyenjawulo ebya gavumenti mulimu ebituli bingi nnyo sente zibula anti kati ekirina okukolebwa nti abakulira ministry n'abakulira ebitongole balina okuddayo ku drawing board okakasa nti kye bakola bakolera bannansi naye ekyo kiyinza okubeera ekizibu yensonga lwaki nti batuka okukunya baleeta simanya akulira IT simanya akulira ki naye nga balya sente gye yasenteza n'okubanga abeera na ku TV ng'ali mu kulaba ati abalaba engeri gye batamatamamu n'ebibuuzo naye nga ye yalya sente era nga yaziina kati biliyoni nkaaga ezo zandiba nga zagenda naye nga abantu be bazitwala munda ne basobola ne batukawo statement ne zigaana kuba statement ezisooka nti Bank of Uganda bagihakinze abagisinga bagikubamu ebituli nti mu tekinologi ono aliwo
kijja kitya nti bank of uganda basobola ojjaki bano ababanka endala boogere ki kuba akinga bank of uganda kigenda ne commercial bank ziba ku risk oziakinga kati bakubamu ebituli bingi statement zikyukidde mu kakiiko obuzibu buliwo nti bano nagamba nti minisita mu ministry ye n'ebizibu byasanga n'ebigenda mu ministry yaba tabimanyi kubanga abamu bannabyabufuzi kituufu alina okusooka n'amanya nti nkolerera akafo kange mu constituency eno abamu basiiba ku mikolo egyo gye babayisemu kuba y'olutuuka weppa nga bamuwa nti leero olina okugenda okugulewo kino olina okugenda wano olina okugenda wano nti olina okugenda ku media center tusobole okutereeza ku nsonga eno eya bank of uganda katwaliro bikyusewo ebityo kato jakolaba mu kakiiko nga bakomye